Abalongo ba mirundi emeka? Era abalongo kyekki? Era kiva ku ki okugamba omukyala nti oli Nalongo oba omwami nti oli Ssalongo? Era abalongo tubategeeramu ki? Akati okuzaala abalongo kwa mirundi ndowooza ng'ebiri. Waliwo omukyala akira ku makya n'azaala abalongo nga bonoga nti mukyala Nakatudde yazadde abalongo, oba Kato ne Waswa oba babiri ne Nakato. Abalongo abo weebali. Abo nno abalongo be tuyita abazaale oba ab'obuzaale. Ate ne wabaawo omuntu okuloota nga atambula n'abalongo nga bamuyita maama, oba oli n'aloota nga azadde abalongo abaana babiri, oba oli n'aloota nga ayonsa abaana oba babiri oba bana, oba oli n'aloota nga atambulatambula abaana oba abeera nabo oba nga banaaza. Kyekki? Era Nalongo yono yekka azadde abaana oba waliwo n'omuntu asobola okubeera Nalongo naye nga tazaalanga ku baana? Kyokka ate waliwo n'omukyala abeerawo ng'abaana bazaalibwa era ayitibwa Nalongo, era yabeera Nalongo omukulu singa wabaawo omukyala n'azaala abalongo babiri. Omukyala oyo amubaddeko, oba tugambe nti bano abajjanjabi, olubuto olukulumi bakututte mu ddwaliro, omukyala ono akubeerako ng'ozadde abalongo. Ate nno weewuunye yabeera Nalongo omukulu. Kakati oyo naye Nalongo naawe aloota abalongo nga wadde tobazaalangako naye ng'obayonsa otambula nabo, era obeera Nalongo. Naawe azadde obuzaze abaana obeera Nalongo, naye enjawulo eri ludda wa? Era ku bannalongo abo bonna ani asinga munne ekitiibwa? Omukyala azadde abalongo live ng'abazadde aba atudde ku mwaliriro gwakubiri ogw'obuzaale olwa abaana abo baba azadde. Abaana babeera ku mwaliriro gwakubiri. Kyokka gwe aloota abaana ab'obutalabika ng'obayonsa oba ng'obazadde oba ng'oli mu baana, obeera ku mwaliriro gwa lubereberye. Oli singa kugamba nti obulongo bukubanja, omanya ddi nti obulongo obumanja bwa kika obuzaale? Tugambe nga bwe tunaaba ne kitaffe nga yalina abaana, sengaffe yalina abaana, oba jjajjaffe yazaala ku balongo. N'otambula oli nakugamba nti obulongo bukubanja, oyawula ddi era bulongo ki? Era buli balongo bateekebwateekebwa ddi? Singa muba mugenza okusamira nga mugenza okusamirira lubaale w'ekika nga mugenda okuyita empewo ezo, kyokka nga mu lubaale wammwe ekituntuntu ky'obutonzi tekibabanja, kyandibadde kya bugunjufu nnyo okusooka emikolo gy'abaana abalongo mu famire oba mu kika abazaale nga temunnaba kusamira. Era nazzikuno nga ewaka bwe wabeerawo embaga basooka kuteeka kitiibwa mu balongo ab'ekika nti abalongo be bakulembera ebintu byonna. Era bw'otabasoosowaza oyinza okusanga emikolo nga gifudde. Era ne bwe mufiirwa ku kika basooka kubikira balongo. Nnyinimu bw'aba afudde awo nno ne balyoka bagenda mu lusuku ne batema ekitooke ne kigwa, naye nga basoose balongo. Ewaka bw'oba wanaabaawo embaga era basooka kutegeeza balongo, awo oluvannyuma n'olyoka otegeeza emizimu. Ewaka nga wanaabaawo embaga bategeeza abalongo. Abamu basobola okutwala amagi ku kitooke kubanga waliwo abaana abamu abatambulira mu byewalula gamba ng'emisota egitera okujja ku mikolo egimu.
batwala amagi ku kitooke ne bateekawo n'akabya k'amata ne bateekawo n'amatu g'emmwanyaana nga baganjuluzza. Muga nti abaana abalongo mwenna mukkirize embaga ya Sebasitiyani egende mu maaso, era tubagabulidde wano era tusaba bukkakkamu. Awo nno ekyo bwe kiggwa n'olyoka okwata endeku y'omwenge n'ogiteekamu enseke ebbiri ng'oluseke olumu terugguse, n'ogitwala ku kitooke noga nti bajjajjaffe mwenna be tutaalaba ne betwalabako emizimu egyazaawo edda, ab'omu nju yaffe tubagabulidde wano ekita ky'omwenge, tusaba emikolo gigende bulungi. Awo nno embaga etambula bulungi ate n'ebaamu omukisa. Naye eby'ennaku zino omulembe gutambula muwawa era obufumbo tebubeerawo. Kale nno mulina okwegendeza biki, mirandira ki egivaako ensangi zino obufumbo obumu okusaanawo. Oluusi waliwo ebintu ebimu ebyaviibwako mu bye mulabanga ebyaba akapere, kyokka nga bikulu mu butalabika birina kyamaanyi nnyo kye biyamba mu ekyo ekigenda okubeerawo, era obufumbo bungi nnyo busattulukuse olw'ensonga nti emikolo egimu gikolebwa nga waliwo bakama bammwe be mutategeezezza. Akati ensonga y'abaana nga mugenze okusamira, mu butuufu mwandibadde musooka kuyita baana ne mubasiba ne mubawunda oba ne mukolawo eby'abaana byonna. Bwe muba nga temuli beetegefu bakuggyayo baana abazaale, waakiri ssenkulu ono akwata ekibbo n'abagamba ne mukoola abaana abalongo b'ekika kyammwe ne muteeka emmwanyi ezo mu kibbo ne mugaa tusaba muggulire bajjajjaffe n'emikolo egy'okwaza empewo gitambule bulungi, bajjajjaffe baveeyo. Waakiri era nga musoosezaawo kibbo ne mukiteekamu emmwanyi ne musooka muteeka ekitiibwa mu balongo. Awo ne mulyoka muteekawo ekita ky'omwenge. Awo ssenkulu n'agenda mu maaso n'emikolo. Kyokka ekyo twogera ku kituntundu eky'okuyita lubaale oba okwaza lubaale oba okusamira, mukuŋŋaanye nga famire mugenda kusamira. Akati singa okizuula nti lubaale waalimu obutonzi ate abaana abazaale tebakuyamba, okitegedde, kubanga abalongo b'obutonzi be bafuga ab'obuzaale. Era omuntu yenna alimu ekitundu ky'obutonzi, oyinza okusanga ng'alina abaana nga babasiba ne babawunda naye nga babayina nga bimuli. Abaana abalongo abazaale teboogera ng'abalongo b'olubereberye babanja. Ekitundu ky'olubereberye bwe kiba kikubanja mu misambwa ne bw'olinnyibwako lubaale n'akeesa enjuba, tolina ky'oyambibwa, oyongera kusiiwuuka. Ekitundu ky'olubereberye bwe kiba kibanja, amayembe ne bwe gagamba gatya nti tuwange, osobola okugawanga n'okeesa enjuba naye nga tolina ky'ofunyeemu. Era abantu bangi nnyo eyo balamulirwako empewo era nga zoogera era nga wozaagalira we zijjira naye nga be zituddeko bennyini n'ab'omu famire babonaabona. Okitegedde lwaki? Ti ekitundu ky'olubereberye kye kifuga ekitundu eky'obuzaale. Okitegedde, bw'osanga omuntu nga yatabaala bulungi emyaka gye oba ebiri oba mwaka oba myaka 3 nga yatabaala bulungi ne waba tazimbanga kasubi, lubaale w'omusawo ng'abadde yakeera nkya musamira busamizi aba tasobola kuboggolera muntu oyo, kubanga omuntu ono aba wa kitiibwa, aba atambulira mu lubereberye era aba afuga empewo zo z'osamira. Era awo wavaawo nnyo enjogera egamba nti omulubaale takyala. Lwaki? Ti singa omuntu aba yatambula bulungi olubereberye n'akyalirwa oba tugambe musawo, naye ng'omusawo yasamira busamizi teyakola lubereberye, omuntu ono akyaddewo ng'abadde yakola bulungi olubereberye ne lumusiibula, asobola okuleka ng'embuga yagisibye nga yeesibye era n'abalwadde ne bakyankalana nga tebakyajja bulungi. Ebyo byonna nno mulina okubyegendereza abantu abaliko empewo. Abantu abaliko empewo tebatera kukyaliragana nnyo, wabula ate okuyambagana basobola. Oluusi nga bayita ku masimu n'okwekyalira mu bintu eby'enjawulo ebitali bya kukyala nti ngenze kunyumya, wabula okugenda okwebuuza naye nga omulubaale takyalakyala. Kubanga omulubaale waba asamidde bulungi empewo ze, wakukyalira wako osobola okufuna obuzibu. Lwaki? Ti
obeerako emyoyo nga gibanja. Omuntu ono bw'ajja nga mutereevu asikiriza oba ku lw'amaanyi g'aba alina asikaasikanya nnyo empewo zo n'azisembeza ku mutendera kwe zibadde tezinnaba kukubira. Okitegedde, mulimu abantu abamu nga balina obulembereza nga yasamira lubaale n'abako wamutuusa, empewo ne zimuweerawo omukisa ne zimugamba kale kola, abalijja balimalayo ebyo by'otakoze. Kale nno omuntu bw'atyo si kirungi. Okitegedde, gwe ng'obadde wakola lubaale n'omumaliriza, si kirungi kugenda nti ngenze kukyalakyala. Kukyalakyala kuvaamu obuzibu. Awo nno bajjajjaffe bwe baasinzira ne batunula n'eriiso jjogi ne bagamba nti omulubaale takyalakyala. Okitegedde, era ekyo kiviiriddeko nnyo abasawo abamu okulangira bannaabwe nga bwe babaloga, naye ekyama tebamanyi we kiva. Kisinziira ani akukyalidde, azitowa kyenkana ki. Bw'abanga yatambula n'atereeza olubereberye nga gwe wasamira buzaale, ebiseera ebisinga asobola okukosa embugayo ate n'olowooza nti alina bye yaleeta, so nga mukazi wattu oba musajja wattu talina kye yali aleese, wabula gwali mukwano yajja n'akulabako n'akulambulako. Kakati ekituntundu ky'omukyala aliko obulongo bw'olubereberye oba omwami bwe bulongo bw'olotera mu butalabika. Olota olinnya ensozi, olota abakazi abalina embuto, olota otambula n'abaana, olota oli mu baana, olota ozadde. Obwo bulongo bwe tuyita obw'olubereberye. Kyokka obeerako ekitiibwa kya maama Nalongo era obeera Nalongo. Omuntu alootagana abaana obeerako omuzimu. Omuzimu ogwo bwe yali ng'akyali mu bulamu bwa nsi eno nga yatuukiriza olubereberye era nga Nalongo ddala. Omuntu aloota obulongo bwe butyo obeera ne jjajjaawo nga yatuulako mu mbiri ebbanga eddeneko. Omuntu aloota obulongo bwe butyo tosobola kwewalaawala kutabaala, kubanga obulongo bwe togenda kukeera nti obuteerewo mwaliriro nti ogenda kuyita baana nga bwe bakola ab'obuzaale. Omuntu alootagana obulongo obwo bamala buyirawo mubiri. Omuntu alootagana abaana abo ebiseera ebisinga obungi guba muzimu nga gutudde mu kitiibwa ky'obwa Nalongo nga gukwambadde era nga gwo gwatuukiriza obulongo bw'olubereberye obw'Abakabaka ne Bassekabaka ab'enjawulo. Kale nno oba oyambambaddwa amanyi g'obwa Nalongo ng'oba Nalongo, omutwe Nalongo ng'oyonsa, ogabula abaana, obambaza, omwana ne gukwereka nga buli bwereere, obeera Nalongo. Kyokka Nalongo ekyo ekitima oba ogwa kisinga ekya Nalongo ono azadde obuzaazi abaana ekitiibwa, kubanga gwoba Nalongo w'emisambu egy'olubereberye, oba tuziyite zimalayika, oba Nalongo w'Abakabaka, oba obeera muka Bakabaka. Okitegedde, oba maama ddala ajjudde atawunyikamu ono Nalongo eyazaala obuzaazi abaana, kubanga Nalongo aba yazaalira ku mutendera gwa kubiri ate gwe obeera ku mutendera gwa lubereberye. Abaana abo be tulootagana tebamala gabayita, era bw'oba nga weerukirwa nnyo omulongo ayitibwa Kizza oba Mayanja, oli aleme kugamba nti tugenda kuyita Kizza oba tugenda kuyita omulongo wa Kabaka, awo nnakuba kusiwa nsaano ku mazzi. Abaana abo beebakirire n'olyoka otuuka ku mutendera ogubeera nabo, kubanga omulongo Kizza bamuyita ne bamusiba ne bamuwunda, naye oteekeddwa ddi okukola emikolo gya Kizza oba okumuwunda n'omusiba. Omanya ddi nti nteekeddwa abaana bano abanneeyoleka okubayita ne mbateeka mu kibbo kyabwe. Okitegedde, kyokka ate bano ab'obuzaale bo buli mikolo gye mugenda okukola oba kuyita lubaale kyandibadde kya bugunjufu nnyo okusooka okubaggyayo. Kyokka singa mulandukira ku mikolo egyo egy'abaana abazaale nti mugenze bayita kubasiba kubawunda ng'obulongo bw'olubereberye bubabanja, era byonna buli kye mukoze kyonna kiba kijja kuba kimuli, kubanga olubereberye lwe lufuga ekituntundu ky'obuzaale ekyokubiri. Era ky'oba olaba ng'omuntu waliwo waggambira nti oyo olubaale akuluma si bintu, ekituufu mulimu abantu ng'atambudde n'atuuka ku nnyanja y'omunnyo, naye nga buli gy'alaga bamugamba lubaale, kati ng'abuuza ki ekiddako, nga batandika omutuma genda oleete kino, genda oleete kiri, genda oteekewo kino, buli kimu ng'akiteekawo. So ono Senkulu abamukozeeko taba mukyamu olw'ensonga nti bw'akukuba omwesa emisambu agirabawo. Ddungu amulaba, Kiwanuka amulaba, Mukasa amulaba, baani abalaba, ekivaamu nga Senkulu akutuma omuggo gwandawula.
ng'akutuma endeku yandawula, bw'aba akulabyeko kiwanuka ng'akutuma ensumbi, bw'aba akulabyeko ddungu ng'akutuma olutuula, nga byonna bikwasa ng'obitwala ewaka, awo nno nga biryoka bibanga ebimuli. Kyokka okumanya Lubaale talina ddiini, wadde muwazeewazeeko musasudde ssente buwanana babawadde ebintu byomubireesa ewaka, Lubaale ate awo ayongera kutabuka butabusi, kubanga abaala bamusobola okulobera ku mutendera ogwo, atabuka butabusi n'abalinnya ku mitwe, naye nga si buli atabuka nti Lubaale abamulinnye ku mutwe. Tegeeza abantu abayombera mu nsonga, mwagenda mu nsonga, abamu balaba tebalina kye baafunamu, ate baateekamu ssente, ebintu bye baba babiina waka naye ne bafukamira, babagoba ku mirimu, obufumbo bufa, obwavu buzze. Kati muganda wammwe omu ow'Ekyaddondo n'aga nti wabula naliko bulungi, naye okuva lwe twatandika ebintu ebyo ng'ate nasannyalala. Ekyo kivudde ku ky'ennaku zino, kivudde oluusi ku musawo obutakubuulira mazima nti wadde tugenda kwaza Lubaale naye ekituntuntu ky'olubereberye kikubanja. Okitegedde? Ekituntuntu ky'olubereberye bwe kiba kikubanja ne bw'oteekawo ebintu n'okeesa enjuba, osobola okuteeka ebintu n'obijjuza mu nnyumba naye ng'oyongera kulwala, kufuna bikulumaaluma mibiri, kukwebwako mirembe, so nga ate ebintu wabiteekawo noga kati bajjajja, kati nkole ki? Lubaale ali ludda wa? Ani anatereza Lubaale ono? Bwe mba nga nasobola okuteekawo ebintu bino, ate kati lwaki mbonaabona? Bangi nnyo balina ekibuuzo ekyo. Okitegedde? N'olwekyo mukyala gwe eyabuuzizza ekibuuzo kino wagambye nti waloose ng'ozadde abaana abalongo babiri, kuliko ndowooza omuwala n'omulenzi, kyokka abaana abo n'ogenda we mufumbira ewali amasiga n'oyoolamu evvu n'obateekawo basobole okufuna akabugumu. Kale nno mukyala gwe njagala kukuwagaabwa nti Nabuzaana akubanja. Okitegedde? Nabuzaana akubanja kubanga Nabuzaana ebintu bye byonna bya mu masiga. Okitegedde? Obanjibwa okukola akaseera ka Nabuzaana oba okuwaayo obudde n'ogenda weenoonya, awo nno gy'ogwira ku mbuga erimu embuga ya mama Nabuzaana. Kyokka bw'ogigwako ekyandibadde okubugumya abaana kwe kubeera nti otuuka mu lubiri oba mu lusozi n'osangamu embuga ya Nabuzaana n'otandika emirimu ng'omukyala gye yandibadde akola ku luli. Okitegedde? Ku luli kati nga temunnaba kubeerawo ng'omukyala bwe yali yeeyisa, kubanga tulwalira abakyala baaseeseetuka enneeyisa ndala. Kati okyala banaajula na kuwasa baami. Okitegedde? Bwannakawanga bungi. Kale nno Nabuzaana aba akuyita okole ekitundutundu kye oba olere abaana be ng'ate bw'ofumba. Era ojja kusanga abantu abafumba mu mbiri oba mu nsozi tebabeera baawo, bajja buzzi, wabula ti emisambwa giragira abantu nga giyita mu bubaka ti Nabuzaana ampise, Kiwanuka ampise, Ddungu ampise. Nabuzaana ngambye ngende mu ffumbiro, nze mba nfumbira abaana be. Awo nno ng'omanya nti Nabuzaana ali mu kuteekerateekera ekyo ky'onoonya. Be baana bano abali mu ffumbiro ng'evvu oligyewo n'obateeka mu masiga bafune akabugumu. Awo nno abalongo ba Nabuzaana bakubanja okubikkako olugoye olweru n'olwa bbulu. Olugoye olwa bbulu balulaamiriza nti abaana abalongo mbabisse olugoye luno olwa bbulu, saba mu bbwe ensonga zange zonna n'emikisa na buli kimu ekyange ekyesibye oba ekiri mu bunnya, saba abaana mwenna kibbulukuke. Nozzaako ebbala eryeru noga nti nsaba munkwasizeeko mu nfuna yange, mu nsonga zange ez'abajjajjange mu bwerufu. Abaana abalongo mujjiranga mu bwerufu mu kitangaale kya Lubaale Bukasa, lwe lubikko luno olwa langi enjeru. Awo nno bw'omala n'ogabulawo akabya k'amata n'oteekawo n'amagi, kuba abaana bonna boolaba batudde mu bw'obuntu, abaana b'obulenzi n'ab'obuwala, kubeerako waakiri abeewalula nga oyo yayitibwa Makobwe. Kale nno bw'oba ng'obiisa engoye ezo osobola okugabulawo ekibya ky'amata, osobola okugabulawo amagi, osobola okubawa ku bibala ebintu ebifaanagana bwe bityo. N'olwekyo mukyala gwe nsuubira okuba nti nkuzzeemu. Mukyala gwe oli Nalongo era nga oliko omwoyo gw'Obwakabaka, byolota ng'ozadde abaana babeerako baawo abakuzaalamu
mu butalabika era abakyala nga mmwe temutera kufumbirwa era bw'obanga olina omwami nkusaasidde ekyo ndabanga ekyewuubo ndabanga okitegedde obubudamu kikulumisa nti osobola okuba ne boyfriend osobola okuba naye kituufu osobola okuba naye era osobola n'omufunako olubuto naye waliwo ekintu kituyita amaka agakkalidde ag'enkalakkalira baggo weegale okuva January paka December olaba abafumba abo bwe bali omukyala tanoba ne bwe bayomba ensonga zaabwe bazimala mangu ne bwe ziba zikutte enkanda gwe omukyala tatera kunobaanoba awo nomanya nti ofumbo bwe bukkalidde kyokka ennaku zino ofumbo tebukyakkalira ekitegedde lwaki nti tuliko embeera eyasituka ekitambo kyasituka ne kitemba ensi eno kati buli omu mufumbo buli omu waali mufumbo ayina akyaza babba abajja nga yeebase ono amulinaanye baatasobola kulaba era kyokulaba nti eriyo abakyala abamu abatamalaga wasibwa era bajjajjaffe bagambiranga nti muwase enju ojja kugenda otomera akawala ng'ewaabwe ebizibu kwe batudde nga bingi balubaala babanjiriza emirembe ng'ena bajjajjabe ne bajjajjabe bazze bayitawo nga tebasamira osanze akawala kalungi keetisa amabanja ga mirembe 3 okitegedde teri kikuba abantu bisiraani nga busolo abantu obusolo babufuula kyakulya abantu batabikola tebabeerawo kyokka gy'okoma obwenzi n'okunaayiza ebizibu era ojje weegendereze omwana wano ng'akyali muto aba ne chance n'ayingira emyaka 18 25 awo nanno omwana aba ne chance kyokka zaalako ate yagala omusajja asukka mu ojja genda okulanga ebizibu bisituse waliwo abantu abamu nga baviirako kusitula lubaale oluusi lubaale nga teyandisituse nga n'obwenzi bususse okitegedde nga n'obwenzi bususse kale nno mukyala gwe eyabuzza ekibuuzo kino njagala okukakasa nti otuddeko obwa Nalongo era ng'oli Nalongo oli mukaakabaka era kati gwe kizibu okufumbirwa era abaami abakusaba n'abakukwana abakusuubiza okukyala ewammwe n'okukuba embaga gwe beera na kyama kyo omwami bw'oba nga omusiimye ne bw'agamba kupangisiza kazibu ate ogaana kubanga kazibu beegattiramu era bw'anaakapangisa era ojja kugenda okulanga mwegasse ng'ekyamuleeta akukwane kituukiridde ne kati gwe ono omukyala tasobola kufumbirwa era omukyala asobola okufumbirwa omwaka asobola okufumbirwa emyaka 3 asobola okufumbirwa emyaka 5 omusajja bw'amulemerako be bano bawulira nti yafiiridde mu akisidenti era abasajja boosa abakazi we batyo abasajja batera okufuna emirimu egya safaari aleme kumukolereza empewo ezimu tezaagala kukolereza muzzukulu waazo okitegedde ekyo kyolina okumanya muzzukulu waazo ebiseera ebisinga bw'aba mwana wa buwala abeera ayambaddwa emyoyo gimuloosa kati webakeko wansi wekka kati va ku kitanda kyewebakako n'omwami webake ku mukeeka webika ekikooyi kyaffe okitegedde ebiseera ebisinga obuumi n'olwekyo abakyala abo abali ku lubaale abantu ababawasa mulina okubeegendereza ennyo nti si buli budde kyolina okumwebakako okitegedde kansubire nti otegedde bulungi kale gwe mukyala gwe oliko obulongo bw'oluberebere bukubanja naye obulongo bw'olimala kubutambulira kansubire nti otegedde bulungi obubaka bwo abakuume lisodde ne ddunda Namugereka Kiwa Mirembe yenze Omulangira Jjuuko Munabuddu.